Abebbulaniya Essuula 7. Merikizeddeeki oyo yali kabaka wa Salemu era kabona wa Katonda atenkanika. Abulahamu bwe yali ng'ava mu lutalo mwe yattira bakabaka, Merikizeddeeki n'amusisinkana era n'amuwa omukisa. Abulahamu n'aba Merikizeddeeki oyo ekitundu ekimu eky'ekkumi ekya byonna bye yanyaga. Okusooka erinnya Merikizeddeeki litegeeza kabaka ow'emirembe. Ebimwogerako tebyogera ku kitaawe wadde nnyina wadde bajjajjaabe, era tebyogera na ku lunaku lwe yazaalirwako wadde lwe yafiirako. Afaananirizibwa n'omwana wa Katonda, aba kabona ow'olubeerera. Kale mulabe ng'omuntu oyo bwe yali omukulu, Abulahamu jjajjaffe omukulu yamuwa ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'ebyo bye yanyaga. Bazzukulu ba Leevi abaaweebwa obwakabona, amateeka gabalagira okusolooza ku bantu ekitundu ekimu eky'ekkumi, newankubadde ng'abantu abo baganda baabwe, kwe kugamba nabo bazzukulu ba Abulahamu. Merikizeddeeki si muzzukulu wa Leevi, kyokka yajja ku Abulahamu ekitundu ekimu eky'ekkumi era n'amuwa omukisa, so nga Abulahamu ye yasuubizibwa. Tewali kubuusabuusa, omukulu yaawa omuto omukisa. Bwe twogera ku bakabona, ekitundu ekimu eky'ekkumi kifunibwa abantu abafa, naye ku Merikizeddeeki kifunibwa oyo akakasibwa ebyawandiikibwa nti mulamu. Oyinza okugamba nti Leevi yennyini aweebwa ekitundu ekimu eky'ekkumi, naye yakiweerayo mu Abulahamu kubanga yali ng'akyali mu ntumbwe za jjajjaawe Abulahamu, Merikizeddeeki bwe yamusisinkana. Amateeka gaayobwa abantu ba Isirayiri nga geesigamye ku bwakabona bw'Abaleevi. Kale singa omulimu gw'abakabona Abaleevi gwali gutuukiridde, tewandyetaagiddwawo kabona mulala okujja nga bwa lubu lwa Merikizeddeeki olutali lwa Alooni. Obwakabona bwe bukyusibwa era n'amateeka tegalema kukyusibwa. Mukama waffe ayogerwako ebigambo ebyo wa mu kika kirala omutavanga muntu n'omu kuweereza nga kabona. Kimanyiddwa nti yava mu kika kya Yuda, Musa ky'atayogerangako nti kirivaamu bakabona. Ebyo byeyongera okutegeerekeka bwe waasitukawo kabona omulala alinga Merikizeddeeki ataalondebwa kusinziira ku mateeka n'ebiragiro ebifuga abantu, wabula ku buyinza bw'obulamu obutakoma. Oyo ayogerwako nti oli kabona emirembe gyonna mu lubu lwa Merikizeddeeki. Ekiragiro ekyasooka kyadibizibwa olw'obunafu n'obutagasa bwakyo, kubanga amateeka tegaliiko kye gatuukiriza. Kaakano kyewaava waleetebwawo essuubi erisingawo erituleetera okusemberera Katonda, era kino tekyakolebwa watali kirayiro. Bo Abaleevi baafuulibwa bakabona nga tewali kirayiro, naye Yesu yafuulibwa kabona nga waliwo ekirayiro, Katonda bwe yamugamba nti, Mukama yalayira era talyejjusa, oli kabona emirembe gyonna. Yesu kyeyava afuuka omuyima w'endagaano esinga obulungi. Bakabona baali bangi, kubanga baafanga ne batasobola kusigalawo bbanga lyonna. Ne Yesu nga bw'ali omulamu emirembe gyonna, obwakabona bwe bwalubeerera. Kyava ayinza bulijjo okulokola abo abajja eri Katonda nga bayita mu ye, kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. N'olwekyo Ssaabakabona ng'oyo omutuukirivu, ataliiko kisobyo, ataliiko bbala, atabalirwa mu babi, era eyagulumizibwa okukira eggulu, ye yatusaanira. Tali nga bassaabakabona abalala, teyeetaaga kuwaayo buli lunaku bitambiro okusooka olw'ebibi bye n'oluvannyuma olw'ebibi by'abalala. Yawaayo ekitambiro omulundi gumu, bwe yeewaayo ye yennyini. Amateeka be galonda okuba bassaabakabona bantu buntu abalina obunafu, naye ekigambo ky'ekirayiro kya Katonda ekyaddirira amateeka kyalonda mwana omutuukirivu emirembe gyonna. Abebbulaniya Essuula 7. Merikizeddeeki oyo yali kabaka wa Salemu era kabona wa Katonda atenkanika. Abulahamu bwe yali ng'ava mu lutalo
mwe yattira bakabaka, Merikizedeki n'amusisinkana era n'amuwa omukisa. Abulahamu n'aba Merikizedeki oyo ekitundu ekimu eky'ekkumi ekya byonna bye yanyaga. Okusooka erinnya Merikizedeki litegeeza kabaka ow'emirembe.